mulekerenga awo nga kutuukiranga ku bizibu byammwe nga mugenze wa Mukama. Tosussanga nnyo kizibu kyo, tokisukulumyanga nnyo, tokikulembezanga nnyo, tokulembezanga bye weetaaga, tokulembezanga by'osaba. Bw'otuuka ewa Katonda sookera ku bukulu bwe, tendereza obukulu bwe, tendereza amaanyi ge, tendereza ekitiibwa kye, yogera ku bulungi bwe, mwebaze yali akoze, musiime eby'omumanyiiko. Ani awulira agambe nti amiina? Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Kubanga ozze n'ekizibu, kubanga ozze n'omutawaana, kubanga ozze n'ebbanja, ennyumba etali nsasule, olina amabanja, school fees teziriiwo, wali n'obulwadde bukuluma, oluye omusabo temikono wa Katonda ng'oyabudde. Ayi Mukama, nze maaso g'omuddu weera nga bw'omanyi n'olwaliro ntuuse, ekizibu kyange Mukama okitegeera, abaana bange batudde waka Mukama, ate n'omwami yanzirukako, ate n'olubuto lunnuma, ate Katonda gandaba omulalu ono, ndaba omulalu ono ayingiddewo. Katonda n'agamba bamalayika, munyambe mujjeewo, munyambe mugobagoba Omukanani oyo. Wali abantu bannyo nga Katonda tayagala bawuliriza kubanga musaba bubi. Tewaliyo muntu ne bw'abeera mugagga atya nga yandyagadde bw'omutuukako otandikire ku bizibu byo nga n'omubuuza tonnamubuuza. Era tewaliyo muntu ayagala kuba nti gwe buli lwojja ekikuleese kumugamba bizibu byo. Taliyo. Ne bw'aba Bill Gates ng'ofunyenga ennamba ye, bw'obanga oyagala omufiirwa omugagga oyo, gwereka akuteeke mu kategori nti buli lw'okuba essimu oba ozze kumusaba. Taliyo. Ne bw'abanga alina konteyina za ssente 50, taliyo akuzuula nti gwe tomwagala wabula ky'omwagalako ze ssente ze.